abamu ku bo babatta ate kati beeyambisa ekyokubeera nga ekkooti teriiwo ey'amagye kubanga twagijjawo baga kati tulina wakubatwala terimu tubabanjiza naye basaaga tujja babanja tujja babasesemya okujjako abo be batta ate tujja bawaliriza okulangirira nti bano twabatta. Yes, be batta tujja bawaliriza okulangirira nti bano twabatta. Abamu babajjamu amaaso, abamu babamenya amagulu tegaliiko, ogendaga kibalama eriiso baalijjamu. Owulidde bamulina naye eriiso baalijjamu. Twalina Wangolo bamukutulu bamutemako okugulu. Owulidde naye batya okumukomyawo n'okugulu okumu. Kibalama batya okumukomyawo n'eriiso erimu. Owulidde nina abalala babatta. Ffe tubagamba omulembe musi temukikkiriza. Tetunnamanya oba mulimu abantu baffe. Twawandikira ofisi ya DPP mwezi Mulambe emabega nga tumusaba ekyo kyennyini tusaba nti ekisooka ntubuuza fayiro z'abantu baffe ozifunye zino bwezi ne bweziti era kyekiddako ku bo tetuddibwangamu okuva twawandiika n'olwekyo tetumanyi oba zino 45 naye ate mu ssemateeka DPP akola nga terina kiragiro kya muntu yenna n'olwekyo olw'okuba DPP takolera ku biragiro bya muntu yenna ne zino 45 ziyinza okubeera nga DPP ayinza okusalawo n'agamba bano tebalina misango fe okusinziira ku bitulabye kubanga DPP alina kuleeta empaaba empya charge sheet talina kukolera ku biri ebyali mu kooti y'amagye so ayinza okusalawo n'agamba tebalina misango okusinziira ku bujulizi bwe tusomyeko. Kyonna ekirala kyabaasazeewo ku nkomerero yabyo n'ekisinga obukulu kyakulaba nti abantu bwe baba tebalina misango oba DPP asawo tebalina misango bateebwe ne baba nga si bawagizi ba NUP abantu baleme kubeera mu makomera nga bali ku alimanda etaliiko ekkomo. Ekyo kiba kityobola eddembe ly'obuntu bwe kirina okubeera kubanga kitegeeza nti prisons yawaddeyo files z'abantu bonna abaasindikibwayo kooti z'amagye abali mikono gyayo. Abantu babeera mu kkomera nga bali ku alimanda okuva mu kooti era ku prisons ye beemanyi nti ono yasindikibwayo kooti eno. So kati njagala okulowooza nti files ezo 423 zikavaringa buli kitundu kyonna oba buli muntu yenna eyasindikibwayo mu kooti y'amagye ng'ali ku alimanda oba nga asingisiddwa omusango. Abaffe tubaffe namba tugimanyi bali 15 abasindikibwa kooti marshal namba tugimanyi kyawaddeyo files 423 zino ze files buli muntu abeera mu kkomera abeera ku fayiro. Kati oyinza osanga nga ku fayiro ya kooti eriko abantu 10 kubanga baba bakuvunaana omusango gumu nga gwakolebwa mu kiseera kyekimu. Tuyinza okubeera ku fayiro emu abantu 30 oba 50 okugeza ba Olivier Lutaya bali abantu 32 ku fayiro emu. Waliwo Anguli Bosiraji bali abantu ndoza 15 ku fayiro emu. Ekitongole ky'amagye gasindika abakola mujja bangi mu prisons era bangi abali ekitali abasenga bali kooti y'amagye bakalamojje oyinza osanga balinga 70 ku fayiro emu. So kitegeeza zino ze files naye nga abantu bo basukka obungi abantu bo ndoza abali mu makomera abasindikibwayo amagye kooti z'amagye bayinza okuba nga basukka n'olusanvu kubanga mu kitali mukka balinga lusanvu bogattako amakomera amalala bateekwa nga bangi ddala. Olw'okuba nti okuva kooti we yawa ensala eno nga omwezi gwa January guggwako ne tugenda mu Parliament Attorney General bagezaako mubuuza nti budde ki emisango gino gigenda okusimbibwa mu kooti eno. Attorney General n'agaana okuwa obudde era n'okutuusa olwaleero tetumanyi banga ki oba abantu emisango gino bagenda kugisimba ddi mu kooti zino abantu batandika okuwera ennemba oba bagenda kubajjaho ddi emisango. Ffe kyetwasalawo kyakusaba kuyimirirwa ku bantu baffe abali mu makomera ne tusaba nti bateebwe kakalu ka kooti. Kyamukisa mulungi ndowooza abantu babiri bokka be bakateebwako ku bantu abasindikibwa kooti z'amagye. Omu ye munnamateeka Aaron Kiiza omulala mwami Tumwesigye ndowooza kooti yakusasaza ennaku nga 2 emabega. Naye abantu be twakasabira balinga 15 nga bonna kooti tennaba kubawa lunaku. Obaddewo enkyukakyuka z'abalamuzi mu kooti nga kituutidde abantu okulwawo kooti okulwawo okuwa dates ddi we bagenda okuwulirwa. Naye olw'okuba kati abalamuzi bonna bamaze okukkalira mu offices zaabwe mu criminal division tusuubira nti ennaku ezijja wiiki eno ejja bajja kutuwa dates tusobole okusaba okw'abantu baffe okweyimirirwa basobole okuteebwa kubanga essaawa zino tewaliiwo kooti ebafuga. Kooti yabasindikayo tekola
kooti gye bagamba nti bagende teri amanyi oba banaafuna emisango. So ekiriwo kyokka kyokka kyandibadde kyakubata era kyetulowooza nti emisango gino giwulirwe mangu, abantu bano abamaze emyaka 4 n'okusoba mu makomera basobole okuvaayo. First of all, twalaba obuswavu nabo bwe balina nti n'abasibe abaali bayita files ezaali mu kooti y'amagye tebazimanyi nga balina kumala kugenda mu kitongole ky'abamakomera ne baga bannange nti eno tulinayo abasibe 7 be mwatuweereza. Ekooti y'amagye nga kooti y'amagye temanyi bameka be yaweereza mu makomera, terina fayiro zaabwe. Twabagamba buli lwogenda mu kooti y'amagye wabaayo fayiro mpya nga teriiko na linnya lya muntu gwe bawawaabira, n'empapula ezibaamu zibeera nga teziriko lya muntu gwe bawawaabira, wabula ng'empapula mpya buli lwogenda babawandiika ku lupapula lupya ne file folder mpya. Tebalina kye bayita record management. N'olwekyo sejjusa kye nasalawo okutwala abantu abo mu kooti n'okusazaamu akakooti kaabwe ak'ekimpatiira. It was a makeshift court. So kya buswavu kyekisooka. Ekyokubiri, abo bakugambye nti bebalina kubanga waliwo abalala nga bwe baava mu kooti z'amagye babatwala mu military barracks, naye ate nga bonna okufaananako ne kooti y'amagye ne military barracks tebalina records, tebamanyi. N'olwekyo bannayuganda mwekaabire, mwesabire abaana bammwe bali eyo bavundira mu makomera nga gavumenti eyabasiba tebamanyi. Ekyokusatu, be baana be batta, abamu ku bo babatta ate kati beeyambisa ekyokubeera nga ekooti teriiwo ey'amagye kubanga twagijjawo baga kati tulina wakubatwala terimu tubabanjiza naye basaaga. Tujja babanja, tujja babasesemya okujjako abo be batta, ate tujja bawaliriza okulangirira nti bano twabatta. Yes, be batta tujja bawaliriza okulangirira nti bano twabatta. Abamu babajjamu amaaso, abamu babamenya amagulu tegaliiko, ogendaga kibalama eriiso baalijjamu. Owulidde bamulina naye eriiso baalijjamu. Twalina Wangolo bamukutulu bamutemako okugulu. Owulidde naye batya okumukomyawo n'okugulu okumu, Kibalama batya okumukomyawo n'eriiso erimu. Owulidde nina abalala babatta. Ffe tubagamba omulembe musi temukikkiriza. Tetunnamanya oba mulimu abantu baffe. Twawandiikira ofisi ya DPP mwezi mulambe emabega nga tumusaba ekyo kyennyini tusaba nti ekisooka ntubuuza fayiro z'abantu baffe ozifunye zino bwezi ne bweziti era kyekiddako ku bo tetuddibwangamu okuva twawandiika. N'olwekyo tetumanyi oba zino 45 naye ate mu ssemateeka DPP akola nga terina kiragiro kya muntu yenna. N'olwekyo olw'okuba DPP takolera ku biragiro bya muntu yenna, ne zino 45 ziyinza okubeera nga DPP ayinza okusalawo n'agamba bano tebalina misango fe okusinziira ku byetulabye, kubanga DPP alina kuleeta empaaba empya charge sheet, talina kukolera ku biri ebyali mu kooti y'amagye. So ayinza okusalawo n'agamba tebalina misango okusinziira ku bujulizi bwe tusomyeko. Kyonna ekirala kyabaasazeewo ku nkomerero yabyo n'ekisinga obukulu kyakulaba nti abantu bwe tebalina misango oba DPP asawo tebalina misango bateebwe ne baba nga si bawagizi ba NUP, abantu baleme kubeera mu makomera nga bali ku alimanda etaliiko kkomo. Ekyo kiba kityobola eddembe ly'obuntu. Bwe kirina okubeera kubanga kitegeeza nti prisons yawaddeyo files z'abantu bonna abaasindikibwayo kooti z'amagye abali mikono gyayo. Abantu babeera mu kkomera nga bali ku alimanda okuva mu kooti, era ko prisons ye beemanyi nti ono yasindikibwayo kooti eno. So kati njagala okulowooza nti files ezo 423 zikavaringa buli kitundu kyonna oba buli muntu yenna eyasindikibwayo mu kooti y'amagye ng'ali ku alimanda oba nga asingisiddwa omusango. Abaffe tubaffe namba tugimanyi bali 15 abasindikibwa court martial, namba tugimanyi. Kyawaddeyo files 423. Zino ze files buli muntu abeera mu kkomera abeera ku fayiro. Kati oyinza osanga nga fayiro ya kooti eriko abantu 10 kubanga baba bakuvunaana omusango gumu nga gwakolebwa mu kiseera kyekimu. Tuyinza okubeera ku fayiro emu abantu 30 oba 50 okugeza ba Olivia Lutaya bali abantu 32 ku fayiro emu. Waliwo Anguli Bosiraji bali abantu ndoza 15 ku fayiro emu. Ekitongole ky'amagye gasindika abakola mujja bangi mu prisons era bangi abali ekitali abasinga bali kooti y'amagye bakala mujje. Oyinza osanga balinga 70 ku fayiro emu. So kitegeeza zino ze files
naye nga abantu bo basukka obungi abantu bo ndoza abali mu makomera abasindikibwayo amagye kooti z'amagye bayinza okuba nga basukka n'olusanvu kubanga mu Kitalya mokka baalinga lusanvu bw'ogattako amakomera amalala bateekuba nga bangi ddala olw'okuba nti okuva kooti we yawa ensala eno nga omwezi gwa January guggwako ne tugenda mu Parliament Attorney General bagezaako mubuuza nti budde ki emisango gino gigenda okusimbibwa mu kooti eno. Attorney General n'agaana okuwa obudde era n'okutuusa olwaleero tetumanyi banga ki oba abantu emisango gino bagenda kugisimba ddi mu kooti zino abantu batandika okuwera ennemba oba bagenda kubaggyako ddi emisango. Ffe kye twasalawo kyakusaba kweyimirirwa ku bantu baffe abali mu makomera ne tusaba nti bateebwe ekkakalu ka kooti. Kya mukisa mulungi ndowooza abantu babiri bokka be bakateebwako ku bantu abasindikibwa kooti z'amagye. Omu ye munnamateeka Aaron Kiiza, omulala mwami Tumwesigye ndowooza kooti yakusasaza ennaku nga 2 emabega. Naye abantu be twakasabira balinga 15 nga bonna kooti tennaba kubawa lunaku. Obaddewo enkyukakyuka z'abalamuzi mu kooti nga kituletedde abantu okulwawo kooti okulwawo okuwa dates ddi we bagenda okuwulirwa. Naye olw'okuba kati abalamuzi bonna bamaze okukkalira mu offices zaabwe mu criminal division tusuubira nti ennaku ezijja wiiki eno ejja bajja kutuwa dates tusobole okusaba kw'abantu baffe okweyimirirwa basobole okuteebwa kubanga essaawa zino tewaliiwo kooti ebafuga. Kooti yabasindikayo tekola kooti gye bagamba nti bagende teri amanyi oba banaafuna emisango. So ekiriwo kyokka kyandibadde kyakubata era kyetulowooza nti emisango gino giwulirwe mangu abantu bano abamaze emyaka 4 n'okusoba mu makomera basobole okuvaayo.